Njagala ogamba muganda wange Wanuupu w'Embale district ekintu kimu nti omuntu okwesimbawo independent aba tategedde kyatayagala oba tekigeeza nti tategeera kyayagala oba aba tamanyi bifaanaganya mu kalulu kiba kibalo ate nze ndaba wano gwe muyita Wanuupu Karim yagenda nga independent naye ate ali ku shadow cabinet gyesimanyi oba kati mwasinziira ku kyomuwa so kati ebyo tubyogerako bwogezi manyi zino programs ffenna tuyigira kwennyini bwe kiri ku lunaku lwa birthday speech ya president nga mukadde wange muganda wange bwakinyonyodde tetujja bigendamu nnyo naye wabula ffe twebaza nti yasobola okukwata ku nsonga eziremye n'akwata ku nsonga z'alaba nti zitambula naye nze ŋŋamba oba nsaba nga mpita muganda wange RDC omanyi mulina we mutuula nga tetubaayo oba oluusi ntuwulya buwulizi bye mukoze eki nze omu ku abo abalowooza nti PDM batutomeza oba gavumenti yatutomeza kulwensonga neebuuza MYOOGA nga weeri ate n'oleeta system y'emu ng'ate okitegeera kitegeeza MYOOGA baali bagaziya MYOOGA neva ku level gye baali bagamba nti ne bagamba tugaziye MYOOGA eno eve ku level eno eddeyo ate ku bantu ba wansi ennyo naye bw'obeera n'emyoga mu ddiiro n'obeera parish model mu ddiiro bikulemesa okutegeera ani yaani era bwe tuba tutambulira ku ki awe neebuuliza bino ebirowoozo bibanga bya Pulezidenti Museveni oba bamuleetera buleetezi ddiiru ne bamusomeramu naye mu byonna leka tusabire abantu baffe abaafunye ku ssente abaafuna ssente z'emyoga abaafuna ssente za parish development model muzikozese bulungi ekiseera nga kituuse muzizeeyo bulungi mube nga mumankinga n'ekyo gavumenti kyebaagaliza naye mubeere beegendereza nnyo abatanafuna nze neessuubi nti mugenda kufuna era n'abeewange nabweyo abaafuna mbaagaliza okuzikozesa obulungi abatanafuna tugumiikirize era tugoberere amateeka nga bwe bagamba ku nsonga nabadde disappointed somehow y'okuba nti President Museveni ku muntu gw'amanyi nti alina question to answer ku nsonga y'amabaati n'agamba nti abasooka abeerewo okumukuumirako entebe okutuusa lwanaawona ekyo kiraga nti n'ebintu bye tubaddemu bino byonna nti simanyi babatwala mu kooti simanyi bakola batya babakwestioninga kitegeeza babawaayiriza lw'okuba awo taba mukulembeze w'ekyokulabirako awo nabadde disappointed somehow naye ate bwe yabadde ku mukolo yamukiikiridde bulungi nga president era n'omukolo ne guba ngwakoleddwa buki bulungi ne gugwa mirembe awo tusabira gavumenti ku nsonga eyitibwa omuntu wa wansi etunuulirewo nnyo naddala mu byenkulaakulana bw'obanga oli kutunuulira nti MYOOGA parish development model bagenda kubanga ekulaakulanya omunnayuganda gavumenti tusaba etunule ku kintu eky'emisolo tusaba gavumenti etunule ku kintu eky'ebitongole nga zi unions oba factories zibeere nnyingi nze nina ekintu kyendaba oba mukulu kato oba RDC mukyetegereza bw'oba oyagala okakasa nti abantu bali mu bwetaavu okukola yimirirako awo eddooko olaba abantu we batambuza ebigere okweyuna okuyingira mu industrial park butya ng'okoze projects ng'ezo mu gavumenti ng'abavuka we n'akaaba okiraba so bwe twongera amaanyi awo nsuubira omunnayuganda ayinza okufunamu okusinga bino ebirala byonna naye nsaba abannayuganda tusapootinge gavumenti ne gavumenti tugisuubire okuba nga etusapootinga
ku lw'ensonga buli lwenereetanga puroguramu nga tugigwamu tetumanya mu maaso eyo emisinde oba tunadda tutya loko bagamba nti kyabulijjo bagamba nti bw'obanga ogenda kukola ekintu sooka weebuuze kingasa tekingasa obulungi bwakyo buliwa n'obubi bwakyo. Awo tusaba gavumenti ebeere nga etunuulira nnyo omuntu wa wansi na biki ebimugasa. Ndowooza olw'obudde nsuubira era tetuyimidde bulungi nze ebyange leka bikomaawo naye twalibadde twogera ku bingi era nsaba Katonda asaasire eggwanga lino n'abantu abalirimu n'abakulembeze.